mukwano gwo ogw'omuyimbi munno Eddy Kenzo yamugondomolako okufu presidential advisor wagawuliddeko? Yeah, nabiwulidde. But as far as the fact that I don't subscribe to the yellow corner, nti essanyu n'ennaku bwe kibanga kwegamba oba nkugamba ntya oba musiraamu nga bagaba amasakalamenti oyinza okuba tobitegeera bulungi oba okitegeera kati as far as I'm concerned if at all ayina byafuna mu bulamu regarding that area I always wish a colleague success. Ekifo kye bamuwadde ekya senior presidential advisor on culture kiyinza okubeera nga kitwaliramu nammwe waba batasubscribinga naye naye for starters olowooza kimugwana? President Museveni bamuadvisinga kati yamulonze amuadvising? Yeah, kati awo simanyi but manyi nze naye badvisor bangi ngate bwe balese okuadvising ate yaba advisinga. So I'm not very certain about that area, and I didn't want to deep so much eyo ngendeyo nnyo naye nga mu mbeera eyo wagira Kinsaha kye yagambye nti ate Kenzo yeetaaga ate okuadvisinga wekoze post ye era bimuwulidde ebigambo bya Kinsaha ebigambo bya Kinsaha maybe we nawuliriza interview yonna nagrapspingamu nesibuukira bubuukizi kubanga mbaako kyenjogera ku kintu kyesitegedde. What's your take ku kifo kye bamuwadde gwe ng'omuntu? Actually mbadde siriiwo ate ne concentration yange ku ebibadde ntono naye like I said before nti government eze mu music eno si mu kwagala si mu mwoyo mulungi maybe kujja okubanga erabye nti abayimbi bavuddeyo nnyo ne babanga ate bakangakanga ku ntebe ennene nejjukira nti awo wakalikonda ako nesengeze mutima mulungi yandibadde kinvolvinga ffenna nga Hajat Nisa Kabanda abadde wali bw'oba minister you minister of all the people either in your color or out of your color because now the minister is paid taxpayers money. Bwe basoloza omusozi tebaawulamu nti ono wa DP wa NUP waki gonna okusoloza wamu bwegenda mu kitavu ne byuka kigenda ku febinene nga ebisava nga minisita kati gwe lwojja no buli wamala okuwangula omugenzi Sabana Kizo yatugambanga before politics ng'onoonya ekifo statements zibanda ne bw'omala okutuuka ekifo tobaako naki na team kati madde nsaba abantu bana bawangadde emifo oba mugafaagana nandiwata bajjukire nti bw'oba okutte ebendera ya Uganda nga gw'ogikutte gw'osalawo anaafa n'anaawona gwe oyina okwata obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna oba otukuumidde ffenna bannayuganda kati bw'okireetera mu kkala n'ogamba nti omuyimbi atasubscribinga ku yellow camp atajja kuba part of us no because now we have contributed without even the government. I have put Dream Studios that have made most of the musicians in Uganda. N'abakulira ekibiina ekyo abasinga bayise mu bantu b'ennatendeka oba bayise mu mikono. So ffe twa contributing olw'okwagala music regardless of what you think. Lwaki government ngate tukozesa sente zaffe nze nagenda nekuba ekyeyongo omwana omuto maze okusoma neta Dream Studios abayimbi bagendanga mu gopadikes okurecordinga neta Dream Studios nandikoze businesses ennyingi ezandibadde zireta amagoba okusinga naye nenteekamu ekyo naye government kati bwebanga ekwata sente zaffe bwemala zikwata bweti zaffe ffenna abagiwagira n'abatakola ki n'abatakiwagira ate n'obuwagizi si ddiini nti oyifiiramu bukola ekirungi bajja kuwagira. So as far as we are concerned nandibadde neewuunyiza nnyo bwe bandilonze Kyagulanyi oba lutaayo omulala abatasubscribinga nti ate ya advisinga Museveni but bw'oba ng'ate ofunye akuwagira ate akuwa amagezi obanga omulokole pasita abuulira ate abalokole enjiri erina okubuulirwa bali abeetaaga obulokozi baffe oba okitegeera ate ffe tulina n'ebirowoozo ebituufu byennyini ebyandiwadde amagezi. Oli musajja mutegesi wa ndongo era ogibaddemu okumala ebbanga gye tuvuddeko emabegako twafuna scandals wakati w'omuyimbi Wizomanizo ne promoter omu eyavaayo n'abanga amwemulugunyako ono abanja munne ne bavaamu n'okwekuba embeera eyo wagirabako Mukulu Nobert events mbiwuliddeko ndabyeko n'omuyimbi omu ku platforms ezimu nga complaininga. I'm sorry, I support my brother Wizo and I'm supporting the fact nti yafiirwa ne munne bali batambuza ekintu nayita muyimbi nayita mbizibu bingi okufiirwako nno munno kiba kyamaanyi nnyo
nti yandibadde omuntu yeetaaga ate okubudaabudibwa. Bapromota bakola ebigambo bingi nnyo, yensonga lwaki nze era bapromota nga bayimbi tebannagenda gulu bapromota bebasooka okugenda okugabana ssente oba mukijjukira. Kaakati era promota baba akola bw'atyo era si kyewuunya nti ensengeka yaabwe bajja kutujja mu ssente okusinga ate tuteekamu oba ffenna okukola ffenna because tosobola kukola nze capital liri nze capital business nyingi olwokusubula emwanyi bangambye ne vanira kati embalala mungi waliwo n'okusumula amayembe g'ente agava eggomba gunawo onoonyeza ssente bwe ziviirayo so bw'ota respectinga mulunzi wante nga kute osubula mayembe then oba toyina magezi bw'ota respectinga muyimbi ng'ate muzudde nti ssente mwe ziri oba mumbeera eno Nobert omusalidde omusango nti kimugwanira ojja kiteeka ku mimwa gyange naye details sizimanyi naye bw'oba nga wowengere butali bwekkanya